Amannya Kiwanuka Sulaimaani ssentebe w'Ababodaboda mu kibuga Mukono ate nga nze dayirekita w'essomero eyitibwa Shami Nursery and Primary School. Obudde buno obw'okuzaayo abaana mu masomero ekituufu kiri nti ebintu biri waggulu, abazadde ssente bakaaba tebalina, ate nga naffe bannannyini masomero tulina ekizibu ekyokuba nti tulina abasomesa. Abasomesa bano twetaaga okubasasula mu budde kubanga bw'omusasula mu budde aba asomesa bulungi era ng'ali comfortable. So nkubiriza ababodaboda mwenna we muli nti abaalekera bajjajjammwe abaana ne bamaama bammwe kyekiseera mubajjeyo. Nze mukulembeze wammwe nina essomero, buli wa bodaboda w'oli jangu leeta omwana asome kubanga nze ebizibu byaffe mbanja kubitegeera oba ojja kusobola okuba nti osasula kyoba osobodde okufunawo. Mu budde buno bassebo ne bannyabo ensi ebintu biri waggulu nnyo, tewali kintu kyotuukako nga kiri wansi, ebintu byonna biri waggulu naye nga teri kirabo kyowa mwana okujjako okumusomesa. Nolwekyo nkubiriza abazadde mwenna buli alina omwana ekirabo kyoteeka okumuwa kumusomesa. Buli mulimu gwonna omuntu gwakwatako engalo gwetaaga okuba nga wasomako. Ekintu kino eky'omusolo okubeera nga ggwe dayirekita, ekintu kino kibayisiza kitya? Kubanga amasomero gagenda kuggulawo naye gagamba nti omusolo mungi. Ekintu ekyo nga ggwe dayirekita ogenda kikwasaganya otya? Ekintu kino era eky'omusolo okubeera okuba nti guli waggulu kyo weekiri, naye era tulowooza nti ffeffe nnyini nga bannansi oba ffeffe nnyini nga abazadde ffe tulina okuyambako kubanga omuzadde buli oyambako kyoba ofunye n'okiteeka ku ssomero, essomero lisobola okuba nti lirwanagana okuteekawo ebyo ebisaanyizo ebibeera birisabiddwa. Okay. Kale sone. Watuziza P7 mukama wange. Yesebo. Performance yabadde etya? Performance yabadde nnungi kutwaliza awamu twebaza Katonda. Performance yaffe yabadde nnungi. Twatuuza abaana 8 naye abaana bonna bayise bulungi kubanga twafunye first grade 2, abaana 6 ne bayitira mu second grade. Ate omwaka oguwedde twafuna first grade emu, twatuuza abaana 11. So performance yaffe nnungi era nebaza Katonda. Ate ekizibu kye twasinze okusanga nti baatuwa abaana nga ba P4, P5 ne batugamba ba P7. Ne gavumenti negamba musomesa abaana. Kati so nebaza Katonda abaana baffe bakoze bulungi nnyo kubanga omwana w'ekyokuna ow'ekyokutaano nga natuddeeko mu P6 omuzadde n'amuleeta n'amugamba nti gwe muteeke mu P7. So kati tubadde tusomesa waaka wa P4, P5, P6 abaana baffe ne basobola okuba nti bakwalifying era bayise, tewali mwana yagudde. Kagamba akasembayo eri abazadde? Kagamba akasembayo eri abazadde nti bakubiriza abazadde baffe abalungi muleete abaana basome, ate akatono k'oba ofunye k'oba oteekayo ku ssomero. Leka kugamba nti naatwala kingi kuba ekingi kiyinza okulemerera okutuuka. Sebo gyebaleko sebo. Kaseera k'okuzaayo abaana ku masomero katuuse. Mbeera ki gye mulimu nga mmwe abazadde? Nongedde obbalamusaako abali mukutubiri ate nembeebaza emirimu. Obuuzizza ekibuuzo kirungi nti akaseera kakuzza abaana ku masomero. Okusoomooza kwe tulina nti etayimu etuuse ey'okuzza abaana ku masomero nga ennyingiza yaffe ntono nnyo, nnafu nnyo kubanga tubadde twakava mu kulwana n'ekirwadde ekya COVID-19 ne tulwana ne tubateeka ku masomero, ate kati nga ffe bannakyaggwa abantu abalimi tubadde tubeesingira nnyo mu byokulima, ate kyakabi nnyo nti ensigo gye twateeka mu nnimiro ate tetufunye bulungi. Kati okusomezebwa kwe tulina nti abamu tulemeddwa okuba nga tugenda kuzaayo abaana mu budde olw'ensonga y'ennyingiza yaffe nti nafu. Kyembadde nsaba nga gavumenti otuyambako singa eyongera tukenderezaako ku bintu ebituyamba mu bulamu by'obulijjo okugeza ng'ebyokukozesa ewaka, tuba tujja ate kufissafissaako tulabe ng'abaana tubaza ku ssomero mukama wange.
Amanya Kwagala James, Vice Chairman Emukono Central Division. Sebo ensangi zino tulabyeko nga ebintu biri waggulu nnyo bakyolidde ate mwe abazadde mweteese mutyanga mu abazadde era mulanga ki gusobola okubira gavumenti awamu n'abazadde ku ky'okuzaayo abaana ku masomero. Kyagenda kusookerako kiri nti ennaku zino ebintu birinnye ebbeeyi nga ebitabo, school fees biri tusaba gavumenti okuteekawo enteekateeka ennungi eri ku masomero okugamba kubakulembeze b'amasomero okukendeza ku bisale by'essomero kubanga nti ennaku zino kuba bava mu lockdown babunyabunya abasinga bayavuwala abamu abaana abagamba okuddayo lwansonga za school fees n'ebintu okuba nga biri waggulu. Tuyinza okusaba gavumenti eveeyo nga yo egere ku nsonga ezo, egereko n'abakulu b'amasomero kubanga tebakanda nnyo bazadde ebisale by'amaanyi n'okuba nga basobola okubagumiikiriza ne babisasulira mu biseera ebyokukwatagana obulungi abazadde n'abasomesa abaana abo. N'ekirala nti bakendeze ku misolo gy'ebintu bino abaana bye bakozesa ku masomero. Kiyinza oyambako oba oluuzi omuntu okusobola okola ki ogenda n'agula ekitabo n'agula peeni n'ebikozesebwa ebirala ku masomero omwana n'asobola okusoma obulungi. Era gavumenti ejja kuba etukoledde kyamaanyi nnyo ku nsonga eyo. Mama gye baliko nyawo amanyago mama ensonga eno ey'okuzaayo abaana kubanga kati saayina akaseera ke tulimu kakuzaayo abaana ku masomero mbeera ki mmwe nga mmwe abazadde gye muli kuyitamu so tubuulirako ku bambi. Ndaba abazadde abamu ekisinga ennyo banyigiriza school fees kuba January yetabadde mwangu okutwaliza awamu. Embeera tebadde nnungi, ssente zibadde zibuze, ebintu birinnye nti abazadde kibanyigiriza mu nsasula ya school fees n'okugula ebintu by'abaana bye balina okutwala ku masomero. Mulanga kigokubiira abakulu b'amasomero ba head teachers. Nze kyenyinza ogamba ba head teachers nti kati nawo January babadde bamulaba kuba amasomero agamu bagamba omwana okuddayo okusomero alina leeta kale basaba ebyetaagisa bingi okusookera ddala so balina okukendeezaamuko kuba January yetabadde mwangu. Omulanga eri gavumenti bakendeezeeko ku musolo n'ebintu birinnye nnyo babikendeezeeko kuba abaana bo baba balina okuddayo ku masomero. kanjogerekoko ne taata ono kama wange gye baliko ssebo ale ssebo kama wange nga tuzaayo abaana tuli mu kweteekateeka okuzaayo abaana nga mmwe abazadde twagadde jasi kutegerako ku ndowooza yo mulanga kigookubira gavumenti ku mbeera eno era mbeera ki gye muli kuyitamu nga muzaayo abaana bano ku masomero. Embeera y'okuzaayo abaana mugimu naddala ffe abazadde abatalina kye bayita enfuna ey'enkalakkalira kubanga buli lwoba nga tolina nfuna y'enkalakkalira oba otagalamu mu bya ssente ate ng'amasomero gali sirias gaagala ssente requirements nyingi. Amasomero galina requirements mpitirivu nnyo ate nga oteekwa zisasula. Wali ssomero ly'ennyonnyola nga totutteyo ssente zisukka mu kitundu. Oba olina okufuna ssente zisukka mu kitundu oba olina okufuna requirements ze baagala. Ate requirements ze basinga okwetaaga balondayo ezisinga okuba ez'ebbeeyi. Bwe gaba makalanga tebaagala ga layisi. Bwe ziba langi eza bino ebito baagala ezisinga okuba ez'ebbeeyi. Basaba ebintu nga bingi, basaba ebintu nga bya bbeeyi. Oyinza okulaba akaana ka baby class okatwalireko toilet paper bigirolo 10 oba kagenda zikozesa ki. So bagenda ne basaba ebintu ebisukka ku byetaagisa ate nga by'osookera ku kiriyalinga
then nolyoka ogenda ku kya fiizi oteeka okuba nga ssente wazisindiseeyo dda ezisukka mu kitundu omwana asobole okusoma naye ng'ate ennaku zino ebyenfuna bibiri tonnyonnyola tekwa kukozesa ddoboozi lya ssente okusobola okubaako omwana okuddayo okusoma naye nga ne ssente tezirabika tewali byakunnyonnyola sooka kati olulimi lwa ssente naye ng'ate ssente zitukaaba ezitalabika so tuli mu mbeera eyo y'okuba nga tulina ssente ate omwana oyagala asome byano bye bizibu ebigenda mu maaso naddala ffe abawansi kubanga tulinamu levo ezaffe abawansi waliwo levo ez'abawakati awo abakozi ba gavumenti wabeerawo ne levo z'abasuubuzi aba levo ezawansi tunyigibwa nnyo genda okulaba nga obubadde obuvunaanyizibwa nga buba omuzadde ate bwagala kufuuka na kizibu kiramba naye ng'ate bukakatako okutuukiriza kale ekyo mpozi kyenyinza okugamba amasomero gakugamba gavumenti eyagala esigaze ssente abaana zebadde bawangaza ezo naye ate ebintu bali mu kompetitioni y'abintu okubanga buli ddakiika birinnya bagenda kubeezaayo batya abaana ng'ate ebintu birinnye nga tewaliwo gavumenti weetadde maduuka gasaze ku bintu Beyi amasomero zegabagagula kyo kitegeeza nti nabo balina kulinyisa ne bwokola otya balina okulinyisa kubanga bali mu competitive world ey'okugula ebintu ebirinnya buli lunaku ekyo kyekigenda mu maaso mulanga kiga okubira gavumenti mulanga gonna alibadde nkubira gavumenti yalibadde ezzaawo amasitoowa gaayo agagula ng'ebintu ku balimi okusobola okuba nga bakontrolinga ebbeeyi y'ebirime naye tusobola kontrolinga bbeeyi ya birime kontrolinga ebbeeyi y'akasooli ebbeeyi y'ebijanjaalo abasuula ebijanjaalo kati bagamba babijja Tanzania kubanga ebyomu Uganda wano ebijanjaalo ebisinga obungi byaliibwa kati obuwuka bya butulituli ebijanjaalo ebipya byonna biva Tanzania bijiriko omusolo munene ku booda atoyinza kubagamba nti musale ebbeeyi bijjako gavumenti bwebanga erina central stores zaayo gavumenti yalinanga amasitowa gaayo weyakuumanga ebirime ng'esuubula kasooli okuva mu bantu esuubula ebijanjaalo okuva mu bantu naye banga esobola kontrolinga ebbeeyi naye ekintu kyotaliimu toyinza kisalira bbeeyi abantu bennyini ababisuubula bamanyi gye babijja ate kati babijja nabwero wa ggwanga tosobola kubateekako bbeeyi yasalira kubanga oyinza okubateekako ebbeeyi ey'essalira ate nga okubiyingiza eggwanga kati ng'ebijanjaalo ebiva e Tanzania emisolo bagiteeka waggulu ku booda kati ogenda basalira otya ebbeeyi gye babatunda akawunga n'ebijanjaalo ng'ate bwe babiyingiriza ku ssente nnyingi tolina ngeri kijjoyinza kubakontrola okuggyako gavumenti eddeyo mu purogulaamu ey'okuba nga esuubula ebirime ku bantu nga bijanjaalo ezo siriyozi ng'ezisuubula ku bantu ebe n'amasitowa gaayo ng'edda mu biseera by'ebyobulimi we byabeererangawo cooperatives sobole okulaba nga ebbeeyi esobola gikontrola amanya nze mpagi nkozi nze General Secretary wano mu kibuga Mukono ku ludda lw'Ababodaboda